Mwe eno jawonyedda waliwo Alipota Enkambwe Efulumizidwa ku General Museveni ne mutabani we Muhoozi. Jukira Amerika yakamala okuwandiika nga esazaamu enkolagana yaayo ne Uganda mu by'ekinnamagye. Amerika badde ine enkolagana ey'enjawulo ey'ekika ekyawaggulu mu by'ekijaasi mu by'ekinnamagye ne Uganda. Nga batwala abasirikale ba Uganda ne babatendeka obukodyo obw'enjawulo, ne bawa ebyambalo, ne bawa emmundu ziri embi, ne bawa ebyokulwanyisa binnamuzisa biri binnamusa. Okitegedde nga babibawa nga babawa ensimbi buli mwaka empitirivu mu kuteeka mu UPDF. Nga Amerika egamba mbu UPDF egiyambako okuteekawo obutebenkevu mu Africa mu Central East ne some parts of South Africa. Okitegedde nga era ne honi eri Africa honi omuli Somalia awo ndowooza ntegedde bulungi nga gwe mulimu gwa Museveni gwakola nga yawuddisa Abamerika n'abooza obwongo nga bamuwa ensimbi balowooza alina kyakola so nga ye kagiiko nattawula kati bamuguddemu boyi wange. Amerika okuva Kyagulanyi yagenda mu US alina ebigambo ebintu byagenda abikkula n'ayoleka abazungu amaaso ne gabikkula kalagamba bulijjo kino bukiri bwe kiti nga situmanyi. Kati bagudde mu lukwe olunene General Museveni lwabadde alina nga waliwo kino ekyokuleeta omutabani bw'amudire mu bigere omukoddomi ab'Uganda bako n'ab'emikwano ebikolobero bye bali mu kukola olwaliro ku bannayuganda banange Alipota olutagajjo abasajja baswadde ne baswaluka kakati nno tuwayagaliza embazi kibuyaga asudde munnayuganda. Sokola bino ebigambo wulira. Bwe babadde boogera bagambye ebituufu Museveni yafuna 6.4%. Uliriza bye mbagamba. Museveni mu kalulu akatuufu akawedde akabira 26 yafuna 6.4%. Museveni mu kalulu akawedde yafuna 6.4%. Era ne bagamba mu buyinza bali mu lwa mundu kubanga bannayuganda batye mundu. Kati kye bagenda okukola buli region yonna bagenda giteekamu obuyekera, bagenda giteekamu emmundu. Obuyekera buli region, Eastern, Northern, Central ne South ne West. Naye West eno yo gye batandikirako yo tegenda kubeera affected nnyo ku kyabayekera okujjako kiri ekitundu kya Kaseese ekyo. Kaseese, Ntoroko, Bunyangabo awo buwatyawo we wajja okubeera store ezo. Naye Kigezi eri eya Gugundi, Western Gugundi eri eya Kigezi yejja kuba safe. Naye bano abalala be bagenda okufuna ekyobuyekera bagambye bwe bati olw'okuba ASP Asimuwire yayingirira ebitongole eby'ebyokwerinda najjayo amawulire secretariat ezibataataganyizza mission zaabwe zonna ez'okwewamba zaafa. Buli kimu kyonna kyonna kibalemeredde nga bwe baali bakibaze ekyokwewamba, ekyokulimba, ekyabomu, ekyabiki ne bagamba Uganda yonna erina okulega ku ekyo ekyokubalemesa okwewamba. Kati ate mbuno tutya nnyo emirambo, tutya nnyo emmundu. Kati buli region egenda kubuuka emirambo, buli region egenda kubuuka emirambo. Tulabe ku mirambo twejjuse lwaki twamma Museveni akalulu kubanga akalulu akawedde yafuna 6.4% mu namba 2. Owulidde akalulu bwe kagenda ebyo bye bituufu 6.4. Kati ne bagamba bagenda kuteekawo obuyekera mu regions zonna. Mugenda kubeeramu obutemu, abantu babuuke emirambo basobole n'okuyiwa amagye. Kati awo tujja kuggwamu akalaacaka k'ebyobufuzi eby'ebibiina ebya Nuupu People Power biki ebyo tubiviiremu ddala. Kati Sale wabagambidde n'abagamba naye era ku ekyo ffe problem kubanga ab'ebyokwerinda bennyini muffe mwe muli ababawa information kubanga eya wano yonna efuluma muffe mwe muli abagiwa. N'abagamba bwe bati beewale nnyo okutamiira omwenge guboogeza 2 beewala oggula bamalaaya 3
beewala okwana abawala kubanga yanga generation bonna abeerawo naye ng'omutima gwa nuupu nti abo abawala be babajjamu ebyama be bakwana eyo oba bamalaya be bagula babyawudde ab'okugula ne bano ba girlfriend boyfriend nti mubeera nabo naye ng'emitima gyabwe gya nuupu bwe mumala okubabuulira ebyo ebigambo ate nga babizzaayo. Okitegedde? Ne bagamba ekyo bakyewale kubanga mbwawo we tujja information ate ezibeera mu bisenge bwammwe. Eddaame lya Janet lye yawa muwala we nalijjawa. Janet lye yakwana ebweru oba Natasha ye yafumbirwa ebweru? Natasha agula abasajja. Natasha wamakomi obwenzi ogula abasajja n'obabuulira ebyama. Ne bagamba awo we wali problem. Ne bagamba elections 2031 bagenda zikola bwe bati. Balina okwetegeka ng'obudde bukyali kubanga already Muhoozi ali rejected. Ate mbuye candidate waabwe. Ne bagamba 2031-2032 bigenda kubeera bwe biti. Akalulu bagenda kukabba ne ba LC level. Obukiiko bwa LC n'obukiiko bw'abakyala batya. Bagenda kuŋŋanya register zonna ezigenda okulonda mu bukiiko bwa LC wano bwe tugenda okulonda guno omwezi. Obukiiko bwonna kuba buli gundi kuliko nini namba. Bakuŋŋanye nini namba ezo zonna register zonna ez'ebyalo zonna bazitwale. Kati bagenda kukolagana ne structure ezo eza LCs okubanga babba obululu batya. Bagenda kububba babubalansinge bulungi. Bagenda kubibalansinga kati bwe bamala okubibalansinga bawandiika abaana abataalonda abayita tebannaweza myaka 18 mu 2015. Kati abo bagenda okuba gundi abaali ab'e17 kati abo okuva okutuuka ku 23 bajja kuwanika paka 23. Abo nabo bababalansinge bokka n'ennini namba zaabwe bazigatte ku zino ezironze ebyalo babalansingireko akalulu ka Muhoozi. Tugenda okutuuka 2030 nga balina ne DR forms eziri well organized nga babalansinze bulungi nnyo obutabo. Era mbwaka akaluluko bajja kateekayo ku website buli kye banaagira bagenda kuba nga balina DR forms nga ziri well organized nga ziri well balanced gye bamala okusoma gye bateeka ku mitimbagano gye bamala okusoma gye bateeka ku website gye bamala okusoma gye bateeka ku website babba akalulu nga kali well balanced. Tewali kubabuuza nti ate bannayo tewali babanja nti muleete DR forms nga teziriiwo. Okitegedde? So nabagambye ejjo bwe muba mulonda baba LCs mulonde nga mukimanyi. Nakibagezereza ne mbagamba omukyala gw'ofumbirwa omukyala gw'owasa oba omwami gw'ofumbirwa amatalinga abaana b'ogenda okuzaala. Kati woba olina okusooka okulowooza abaana b'oyagala okuzaala. Bw'omala okumanya abaana b'oyagala okuzaala n'omanya ekika ky'omusajja gw'ogenda okufumbirwa oba omwami oba omukyala gw'ogenda okuwasa. So kubanga by'ebibala by'ekyo. Kati ebibala bwe muba mulonda aba LCs mulonde okusinziira ku kye mwetaaga. Muwulidde bulungi? Bibi n'ebirala tetunnaba. So nkugambye bagenda kukozesa register zigenda okulonda LCs babalansinge abaana abataalonda okuva 2025 up to 2030 nabo bababalansinge bulungi nnyo n'ennini namba zaabwe bazikole bulungi nnyo nga ne mu electronics simanyi electronical what ebyo bya biometric nga bibalansinga ne DR forms eza hard copies ne soft copy byonna bagenda bibalansinga. Era electoral commission egenda kubeera mu mathematics kati ebbanga lino lyonna batuuke wali
nga bakwata bukwasi biri nga bayiwayo bwewa bo balowooza mbuno weebali nayo nayo nvuddeyo trade order n'okumenya amayumba. Trade order bino ebyokujja abantu ku makubo okukola ne ku ma street ne mu butawuni wonna byayimiriddemu lwa ku persuading abantu kubalika okulonda LCs. Ekyo n'okumenya amayumba biyimiriddemu lwa nsonga ya kulonda LCs. Kubanga mbo bannayuganda bangu gwe kasita osirisaamu nga mukisabirako akalulu bwe mumala okulonda bagenda kuddamu okumenya. Owulidde ndowooza ezo enteekateeka za Museveni byateekateeka n'ate ng'ali ku muliro. Abuuza kati nkole ntya kikyembanzizaako. Abadde bamuwa obuyambi kati batandise okwesala. Abadde bamuwagira kati batandise okusikamu. Abadde bamuyamba kati bakwatakwatamu baganda yono gayi ng'asusiza ebikolobero ate omutabani ne yeewaana. Nfuna bulungi nnyo kati pulogulaamu zonna kati ensi ezitegeera bannayuganda ffe tulina kati omupiira guno essaawa yonna ekintu tusobola okwabika tubeerezeemu twongeze kunyiga peesa tunyige peesa oba oli awo akali addakaddadda Uganda ffe sookutya ntweyagala ntugamba nti ye ensi kati eri mulaala.